Mulongo, nkuwandiikidde ebbaluwa yange oluvannyuma lw'okutuula ewaka ne tulemererwa okukkaanya ffenna ng'abaana ab'enda ya maama. Tuyina obuswavu mu luggya maama Mulongo, era y'ensonga lwaki tukusabye ekyalo kyaffe n'amannya gaffe oleme kugoogera nkubanga byampuna. Tubadde amaka geeyagaza era tubadde tufumbiddwa ne twebeererawo ffenna nga buli omu talina kyajula. Ffe ng'ab'obuwala tewali kye tukisaba nnyinaffe era tubadde tukyalagana. Nze Mulongo nkutegeeza buli omu abadde ayina w'abeera ng'amaka gage. Maama Mulongo, olunaku nga lutuuka nga mukulu wange ajja nnyumiza nga ŋŋamba nti bba takyamutegeera afunyeeyo omukazi omulala. Twejja ewaka ne tubinyumiza maama. Maama n'agamba mwana wange tokoggana kutuuka ku ekyo. Abasajja bwe batyo olina okumwesonyiwa bw'aba ng'asigadde akyakulabirira. Muganda wange yagamba nti omukazi oyo alabika mujoozi, nti alabika alinga ayagala ono agende, nti omukazi yali ye tannaba na kumumanya, ye n'amukubira amasimu n'amuvumaavuma ng'amugamba agende. Kati awo kojja waffe kye yava amubuulirira n'amugamba togenda. Yali agenzeeyo n'amugamba agenda kwogera ne mutabani. Yayogera ne bba n'agamba tabimanyiiko era talina mukazi mulala yenna, ndowooza abakuba bagwiridde ku mukazi w'eddalu. Naye muganda waffe teyaddamu kutereera. Nze nzijukira lumu nga nkubira essimu. Mu kunkubira yaŋŋamba nti munnange mujja wange namutegedde, naye bw'ofunamu akaseera jangu ewaka, jangu mbikunnyonnyole naawe ojja kugwawo ekigwo. Kyenava mugamba nti wamusanzeewa? Essimu n'ekutukako. Olwo omusajja yali takyamulabirira era nga ye abiipinga bubiipinzi ng'olumu akusaba n'emmere. Yalina abaana 4 naye ng'avuddemukko olubuto era mu ebyo ebizibu ebyali bituuseewo. Kirabika kyamulema okwesonyiwa ate nga maama yatubuuliriranga n'atugamba naye yafumbiranga mu maziga, naye omukazi atakujje mu nnyumba yo takunobya. Munnange natwala akaseera nziramu okuba ku ssimu ye nga teyitamu, nziramu okuba ku ssimu ya mukulu wange nga teyitamu, nga nkubira mwannyinaze nga mugamba genda gw'oli okumpi olabe oba ali bulungi. Wali wayisewo ennaku nga 3 kwe kujja yamusangawo ewaka, kwe kunkubira naŋŋamba ono musanzeewo ewaka mu nnyumba ye. Ebintu byakola nze sibitegeera, gubasembye kwogera naye ddi. Kinova mugamba we nakubiridde ng'essimu teriiko, naŋŋamba mubuuze essimu tanziramu, lwaki gwe tozze nga ggwe muwala munne ne mwogera. Namugamba gwe kikyolabye ekitali kya bulijjo, nga bw'omanyi abaana abalenzi bye banyumya tebabitegeera. Nga ngamba ngenda kuweereza ssente naye nze ndabye nga omutwe gwe ogutakola. Nga nkyewuunya ng'omutwe gw'abaaba lwaki tegukola omuntu gwe naakwogera naye. Kakati nga mugamba nti muko yogeddeko naye ng'agamba nti nze muko yantama, kyobula nali sikyakyalawo wano. Kati ne mubuuza alina byali akugambye, naŋŋamba yaŋŋambamu muko engeri gy'amuyisa okuva lwe yafuna omukazi omulala, era naŋŋamba agenza okutegeera ng'omukazi omulala alina abaana 3, n'agamba n'oyo omukazi omulala yamuzimbira. Kaakati munnange nga mugamba mpeereze ssente nze nzije. Nayisawo ennaku 2 nange sibeera kumpi, ate nga bw'onategeka ewaka n'okugamba omusajja nti ngenda kulaba ku mukulu wange. Maama Mulongo, nze sisangangako geeti ya muganda wange nga nzigule. Kale ennyumba si yennene ey'ekitiibwa, naye ffenna twayagala nnyo ebikomera okuva mu kyalo, era waali wabanga wasibe. Okuyingira munda abaana mbabuuza maama aliwa, abaana bato ng'era omukazi yenna bwazza ku baana nga baŋŋamba nti agenze. Kyeyava akomawo banange ng'ali mu bigere, ekisikaati kirimu omusaayi gwonna emabega, asibye gutambaala ku mutwe. Ne mugamba baaba, n'aseka nnyo naŋŋamba ozze okunzita otwala obufumbo. Kyenava mugamba baaba nze tomanyi, naŋŋamba tonkwatira ku baana, oba oyagala kutta nze otwale obufumbo nzita, naye abaana bange tobatwala, abaana bange bawe gundi. N'ayogera erinnya lyange.
tuli ffenna oba naye nga tamanyi nga bwe nakyala ewuwo ne nkusanga ng'ogudde eddalu n'oŋŋamba nti abaana bange bawe mulongo naye nga mulongo tomanyi nti yazze. Bwe yayogera ekyo ne nkaaba nnyo ne mugamba abaana bo ŋŋambye mbawaanyi ne ŋŋamba abaana bange bawe muto wange gundi tojjanga okulaba ku baana bange tobasembereranga oyagala kunzita. Ne mugamba baaba yenze muto wo gundi nagamba oza sikumanyi obulogo oli mubbi watwala omusajja wange oli mubi nnyo oli mulambo. Kyenava mukwata abaana nga bakaaba abo natandika okuwemula kyenava ngenda mubalirwana ne baŋŋamba yatabuka omutwe naye omusajja yaleka awo n'agenda. Omusajja n'atasaasira wadde abaana be, omusajja n'atamanya nti omulalu asobola okwokya abaana mu nnyumba. Omusajja oyo mutemu. Mukazi wattu yatugamba mbu alabika yafuna omukazi omulala naye abasajja bafuna abakazi ne basigala nga balabirira bakyala baabwe naddala omukyala nga alwadde obulwadde nga buno era omulabirira. Nze natuula ne muganda wange ne nkaaba ne nkubira buli muganda wange omulala essimu ne mbagamba mujje. Twesisinkanawo basatu twatuula nga tutunudde twakeesa munsonyiweko empandiika ziba nzibu nga tutunula era bonna ku makya ne basalawo nze yavudde waka nga neetegese mutwale mu kyalo n'abaana. Omulenzi kyeyava agamba nti sooka okubira ebba omutegeeze nti omulwadde tumutwala. Nze ne mbagamba siyinza kutegeeza musajja asudde muganda wange mu nnyumba. Omuntu musuulewo nga mulamu naye oleka otya omulalu atategeera eyeeyambula awemula n'omuleka n'abaana be bw'abafumita ekiso yandimusitudde n'amukuba ewaka. Ne twejjanjabira ennyumba yonna nga buli kintu kyonna akyasiza engoye yazikumako omuliro twalina lugoye lw'omutwala nalwo. Banteeka abaana ku mmotoka nga tusiba mulalu waffe miguwa nga tugenda waka ng'ennyumba y'omusajja tugimulekera. Mama mulongo twatuuka mu luggya ewaka taata ne maama nga weebali naye bonna nga balindiridde omulwadde. Twajjako omulwadde ku mmotoka naye ng'ebigambo byayogera biswaza ng'abaana weebali nga ne bazadde be weebali. Mu baganda baffe sijja kwogera ntya naye ng'era bazadde baffe gwe basinga okwagala naye ng'era mukuŋŋaanya ye mukulu waffe naye ng'obukulu bumusaana. Era taata ng'agamba nnyo mwana wange toba kuba muwala ng'owandinsikidde atalina gwasosola atalina gwalekera kamere mu nnyumba n'otuuka n'akwejagira ng'olinga atali muganda we n'aguluka n'ekiro n'ava mu kisenge kye n'akubuuza oba ensiri ekulumye oba owuubadde oba mutuule munyumye. Muganda waffe kyova olaba yawona kyova olaba abantu bayanguwa buli yawuliranga nti gundi gwe bakomezaawo ng'omutwe gumuluma. Nebaza abantu mwenna abanaawulira ebbaluwa yaffe nga muli ba ku kyalo kyaffe ng'ensonga zino muzimanyi bannange mwakola kyonna. Ffe mulongo tetwabulwako bujjanjabi bwa muganda waffe sijja kukulimba tetwasabako ku ssente. Abantu bonna nga bagamba gundi yalwadde omwana atakuyitako omwana aseka buli lunaku mujjawe kika kyoyo. Abajjanjaba muganda waffe ffenna twasulangayo mpalo ne taata yennyini yasulangawoko ne maama yasulangawoko twajjanjabira mu bantu nga basatu. Naye mulongo ekisinze tuwandiisa ebbaluwa yaani yaleeta obulwadde. Maama nkugamba eki nga batugamba nti mujjawe alina abaana basatu. Nga batugamba nti mujjawe yaleese olumba ayagala ono agendere ddala. Era nga bagamba nti mujjawe amukoze ebintu bingi ne munju atuuka. Ekyasembayo nga batugamba nti eddalwa ono okuligwa mujjawe yamutegedde era n'agenda n'amulumba. Yabadde tayagala namusuula ddalu yabadde ayagala mutta busa aveewo nga tayogedde kyama kyonna olwo ye alyoka afumbe. Mama kwe kugamba naye yazaalibwa mukazi n'otwala omusajja w'omwana wange ate n'omufuula bw'otyo naye aliraba. Mama ng'agamba nti naye ayita obusa naye awe muleko naye omusaayi gumukulukuteko kasita mukazi naye awe mulireko mu baana be naye bamuzeeko ewaabwe ekyalo kijje kyerolere ng'omwana wange we bamukoze. Nga bamugamba nti kale bw'oba kyekyo ky'osabye jangu osaleko omwana w'enviiri
mama ng'asala ku mulalu enviiri ng'akaaba era yamusala amuwemula simanyi lwaki eddalu lyatuukira nnyo mu kuwemula bwe yamala nga bamugamba bamusala enjala ezo zaamulema twamukwata ng'ate ffe tumusala busazi bambi ne batugamba tululume bulumi nga tululuma nga tumutereza ng'omukyala nga tumwambaza engoye endala nga batugamba obudde butuuse tusasule sente tuzimaleyo nga batugamba tujja kutegeera omulabe. Mama Mulongo omulabe yaani? Omwana wa nnyabo ne ssebo ye mwana ow'okuna mu bawala. Baaba bwe yali azaala omwana we ow'okubiri yajja amunyige amulabirire era mu bwannakawere. Omwana ono kwe kuganza bba wa baaba. Baaba teyamanya bwe yamalawo ebbanga omuwala n'amugamba nti baaba nange sigenda kudda mu kyalo ngenda kufuna akayumba mbeere mu Kampala neekolere. Baaba yakwata n'akasente n'akamuwa nga tamanyi nti bba yennyini yapangisizza ennyumba yatutte muto we ng'omukyalo ow'okubiri. Tubadde twogera naye ne lwe nali nzija omulwadde ku kibuga yaliwo. Ne batugamba ne ku mmotoka mwennyini mu lugoye yateekamu eddagala. Ne batugamba ne bwe yajja mu kyalo okulaba ku mulwadde yayongera kumuloga. Nga mwana wa maama ne taata ye mwana ow'okuna era mufe abawala nga yayagala mukulu waffe asigaze bba kuba yali amaze okumutegeera nga n'okumulumba amulumbye. Mulongo muganda ffe ono yakozesanga obujoozi yajjanga n'akyala ewa baaba n'abaana be nenga toyinza kutegeera nti abaana baasitudde balera baana babba. Muto waffe obujoozi bwayitirira kale bino byonna wandibikoze naye tewandiroze mukulu wo bw'otyo nga takumanyi n'okuba essimu n'ovuma n'atanoba n'afumba n'otakoma okwo n'ologa n'afumba n'otakoma okwo ne mu bulalu era n'oyongera ottira eddala ng'omusajja akuwadde kyekyo ng'omusajja akusingira atya oluganda. Kale oba wayagalana n'omusajja mu butamanya ne bw'aba yakwata bukwasi ku lubuto olwasooka naye ate okugenda kuba wagenda toli lubuto. Wanke nnyini nange waŋŋamba nti ofunye omusajja wo ofunye n'ennyumba naye baaba akutiitiibya ng'omwana omuto toyagala ŋŋambe baaba nti weefumbirirwa. Era baaba lwewazaala yakugamba nti jangu nkunyigire ewange jangu nkulabirire nga nange bw'obadde ondabiriranga nga nzadde. Ffenna twandikoze baaba ekibi naye ate ono baaba yali amwagala nnyo nga taliweereza mu kyalo nga takuteereddeeko lugoye. Olowooza okukuyita ojja omukuumeko ng'azadde gwamanye nnyo okunyiga okusinga ffe era yayita munne gwasinga okwagala. Naye maama twawunga mama byatusobera mama amayembe gayogera gagamba tujja kutta mukama waffe ayagala bufumbo mukama waffe amaze okukudibya naye tegubadde mulimo mwangu bawo abadde akwagala nnyo ng'agamba mbuno tayagala mukyala wategeere naye kati twakudibiza talidda wuwo ku lujja kwennyini kwe twatadde omudibo talisala tolivumulwa. Ebigambo byali bingi. Baba ng'atereera ng'atandika okujjukira era bwe yadda engulu yagamba nagundi tansemberera nga ly'erinnya eryo lyennyini ettuufu erya muto waffe era n'aŋŋamba nze nti gwe njagala osigaze abaana bange bwe mba nfudde era ne tumugamba tojja kufa kati otegeera. Awo naye n'atunyumiza bye yavaako era n'atunyumiza n'olunaku lwe yasemba okutegeera n'atunyumiza n'engeri gye yategeeramu mujja we n'atunyumiza ne bwe yagwa eri ne batwala mu ddwaliro ng'ategedde nti mujja we ye muto we era n'atunyumiza n'atugamba nti okuva olwo kwe kuwulira ng'ekintu ekimutambula mu mutwe bwe butaddamu kutegeera nsi n'okutegeera ebirala byonna. Twamubuuza oba addayo mu maka ge n'agamba ajja kuddayo akuuma abaana be naye omwami tagenda kumuddira. Twayita omwami n'agaana okujja okutuula mu nsonga era n'agamba ye ebyogerwa tabimanyi oli amulaba nga mulamu we abaana talina bw'abayita. Omulundi ogwokubiri gwali bamutumizza ono mukyala we lwe yatabuka era ne bamukomyawo ewaka. Ng'omukyala amaze okutabuka bataata baffe abato bagenda Lwampaka gy'akolera omusajja ne bamugamba mukyala we alina okukomawo mu nju yakulizeemu abaana mwene bwe temutegeeragana. Kyava agamba mbu ye tamugobangako oli ye maama w'abaana be.
kati mulongo omukyala ng'akomawo nga tunoonya ku ssente nga tumugamba azimbewo ku kikomera kwennyini akazigo ateekemu ebintu asobole okulerera abaana lwakuba obulwadde bwe bukuluma tebinyuma nnyo kukomawo ku kyalo kwe babadde bakumanyi biswazaamu naye nga talina kyakola mukazi wattu waali awo era ategeerera yeekolera emirimu gye. Olwaleero maama agamba mbu tujjanjabe omulwadde ali ewaka kuba naye mwana we tayinza kuleka mwana we kuba mulalu era bw'anaawona ajja kwetonda atereere. Kino abaana ffenna kye tugaanye okukkiriza. Era maama ne taata tebali wamu. Taata yagamba maama titayinza kukwata mwana ono eyatandika olutalo n'ayagala okutta munne amujjanjabe. Maama agamba oba tetujjanjaba mulalu we tetuddayo ewaka tetumutwalira ekintu kyonna. Taata yavaawo naffe bwe tugenda omutwalira ekyokulya agamba tayagala ye tayinza kulya ng'omwana we mulalu. Awo mulongo kwe tusinzidde okuwandiika ebbaluwa eno. Maama waffe tetwagala mufiirwa naye twagala maama ategeere ensobi ya muwala we, ategeere n'obulumi bw'atuyisizaamu, ategeere nti wadde mwana we naye n'owuwo yennyini asobya. Star FM ya radio gy'owuliriza program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Nyongera okubuuzaako mukwano, nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola. Kasuubire nti nno muli bulungi abawuliriza bange mwenna. Star FM, hello. Hello. Wanji mukwano. Mulongo. Wanji ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masala. Aterega Moses Kratio. Niye mukwano. Amasala abooluganda bita. Amasala musonyi walekana abonerereko. Nina abasajja naffe tetutegeera. Nosonyi amasala okyogera. Otya muganda wa munno ate n'omuwasa n'olaba byakola byonna n'omuleka nawe ne weeyongera mu maaso bonna n'omwagalira ddala. Amasala bamuleke. Baleka terega kuteesa munaye Gal Africa Gal Africia ogamba otya Namatovu Rashida muli mutya Uzihalu Ndawula mbabuuzaako mwena Busalirwa Brandon ogamba otya mukwano Nanteza Aisha mwena mbabuuzaako. Star FM, hello. Medini kabali bugozi. Wanji mukwano. Wasiibye otya nnyabo? Nsiibye bulungi munange wasiibye otya? Naye ekyandabye kiri kimu. N'abaana abooluganda mumanyi nti tuli baaluganda. Naddira muno n'omukola ekintu ng'ekimazima ddala nga mwayonka kulimu. Olwo bw'agwa ku muntu gw'atalina bw'ayita. Olaba agenda mukola tabateeza namuleka kusula ku nsi. Bannange nze kinsusseeko era kinsukiddeko naye kyensemba nteesa kiri kimu. Oyo maaka naye yeerabidde nti oli naye yali amuzaala. Ate yeerabidde nti nkibamutuusako oli nakyo era tekyali kirungi. Ati agume ne muwala wamujjanjabe bano baagambye nti bano tebamuwa kintu kyonna nabo babeere ewaabwe bakireke tebaddamu kumuwa kintu kyonna ate ensobi naye yekitegeera. Amanya Semwezi Hamuza Wakaliga. Ono agambye nti Flavia FF singa abadde mulala abadde amusonyi wakati oli singa yafa yali badde yeetondera ani. Brian Atheno agambye nti bamusonyiwe. Makanga Gertrude agambye nti mulongo basooke bamuleke naye aswazibwe nga muganda we. Nansubuga Faith Fadhila ono agambye mulongo na Mukasa Victoria bamusonyiwe mukama yasinga okumanya. Norini n'abayinda agambye nti ogwo ogusajja nagwo gukomererwe. Nagadya Efrens agambye nti nze ngamba wa Safina Kalidi webale kulaba. Jackie agambye nti oyawumule mirembe. Namakula Aida agambye mama ndi omaani naye brother wange yalidde ssente zange zonna mama mpulira nfa anange. Baana mmwe simanyi be mugenda kwesiga. Simanyi.
Nikina Simu agambye nti bamusonyiwe. Shibaranda agambye nti waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi Mukama saasira. Jackie Chain agambye nti ofundako ne gw'otamanyi naye muganda wo. Ono agambye maama nze bba wa muto wange yali ayagala kunkwata naye nadduka n'enva ewaka we kiva ku busiru bwa muganda wo mubi nnyo naye n'omusajja naye tamuddira. Nalwanga Victoria agambye nze ndi tiimu taata naye abasajja muli bazibu abakyala bangi naye muganda wa mukyala wo. Madina Nakayiza agambye mami we bali kuweereza. Flora Freka Ntuyo Zanga agambye tebamusonyiwa ndi tiimu taata. Namirembe Jenny agambye bambi sorry naye bajjanjabe mukama byonna yali bimaliriza. Star FM hello. Bali kuweereza mulongo. Bali kuwuliriza mukwano. Olabula. Yes sabo. Kakati balo anjulidde naye bambi. N'abasajja tulimamu. Yandibadde musajja ate kugenda ku muganda wa mukazi bwati. Kakati n'ekirala. Abooluganda byo bitaye bikonagana tebyatika naye ate ono. Ononya ne okumusonyiira ne wakubula. Naye amusonyiwe. Alright Bula. Ono agambye mulongo gyebaleko agambye bamusonyiwe. Ono agambye mulongo gyebaleko tebamusonyiwa kasitayi yaluleeta nze Mama Grace ekikyusa. Bula we bali kuteesa mukwano. Ono agambye atya? Ono agambye mulongo tebamusonyiwa bamuleka abonebone nze Mama Hasifa Kaleerwe. Star FM hello. Webale kuweereza Mama Africa. Nsambye mu bufunze. Mu bufunze obw'ekitalo ennyo mulongo ngenda kugamba bwenti. Omuntu atayagaliza muganda we kalungi ku nsi. Oyo omuntu abeera mubi nnyo mu nsi eno. Mama essaawa yaleero ayagala omwana oyo asonyiibwe naye singa tebafaayo kujjanjaba mukulu we. Essaawa leero yandibadde yeetondera ani? Okitegeera? Mama nti oli omwana naye mama njagala afunemu omutima ogugumiga n'oli naye yali mwana ate oli omwana naye teyalina musango. Okitegeera? Olwekyo n'omwana nze Mama Africa nkugamba ekintu kimu bwe kityo omwana bamuleka kasige kyeyasiga. Nze ndi tiimu tebasonyiwa bannange bwe tunasonyiwa abantu modulo abo ensi egenda kuva ku kizibu bannange nze mbabuulira webale kuweereza nze Sami. Webale kuwuliriza mukwano. Nagambye tebamusonyiwa nze Miri Debula Ekagoma bw'atyo bwateesezza. Ono agambye mulongo webale kuweereza bamale gamusonyiwa aboneredde tekuli linnya. Ono agambye atya? Ono agambye nti nze Mama Reme Wantoni agambye nti tebamusonyiwa. Ono agambye nti mulongo mukwano bamusonyiwe naye bamwegendereze nnyo nze NM Empereerwe. Star FM hello. Webale kuweereza ababikira Saara. Webale kuwuliriza mukwano. Amatenda buli ekikula. Yeddiya. Mama abeere n'omugongo. Mama muganda we yamuyisa bulungi. Lwaki bamaama abamu tebasobiza abaana baba. Mama bantu ko tebakatawo tebabakola. Alright Mama Senabuli ekisigula bw'atyo bw'agambye. Ono agambye mulongo tebasonyiwa nze Mama Santos Nabuti bw'atyo bw'agambye. Ono agambye atya? Ono agambye nti mulongo amusonyiwe nze Semakula Saidi Ekazo. Ono agambye atya? Ono agambye mulongo webale kuweereza mami tebamusonyiwa nze Joseline Ekakamba Kiwangala. Joseline bw'atyo bw'agambye. Nsembyayo message eno egamba naye mulo olaba omukazi abawa bbali nga si muganda we naye n'akuluma ate olwo muganda wo nedda tebamusonyiwa nze Mumbejja NZ. Mukkirize mbasibulire wano banywanyi bange.